bwatyo zirabika zivaako. Simanyi nayita bali mwana kyali. Atya amanyiyo oyo yekoza bwekoza oyo omukazi muyaayi. Hani muyaayi, hani muyaayi, hani muyaayi. wano. Tugisa tumugiramu ffenna. Visa. Katokele mko wawe mkato. Hello, doctor. Officer, nze nina kyenzodde mu nsonga zino. Oyo omukyala alabika tazirise buzirisi nga yeezirisizza bwezirisa. Sure? Yes. Alabika alabi nga kimutabuseeko n'ayiiya engeri endala ey'okubivaamu. Olaba oyo omukazi azze oluvannyuma ali mu kumuwujja. Oyo ye musomesa w'omwana gwe twogerako. Ye yakwata omwana n'amuwa polini.
ng'amuwaddeyo akasente. Kati nze yampise olwaleero ewuwe. Nannebuuzisa musooke mubulire ebintu byonna amazima gonna gye biva. Era wonkubiridde mbadde mu ofiisi ye. Nze neebuuza ategedde atya we tuli kati ku ssaawa eno. Ofiisa oyo omukazi mukyamu, bakolagana ne Polini, era kati nga balina ndowooza ekirala ekipya kye bali mu kutubalira. Era nze ofiisa kyenteesa kiri bwe kiti. Oyo omusomesa yosooke omuggalire, n'oli eyeezirisizza bw'azuukuka naye omuggalire, batubuulire omwana gy'ali. Kubanga laba oli eyamutwala wuyo yeebuzaabuza ye yeegaana ti omwana tamanyi gy'ali, byayogera ate byakyusa. naye ekyo kyoyogera kirinako bukakafu ti ono musomesa ye yawoola omwana. Bulungi nnyo. Oyo omukyala yennyini, oyo omukazi headmistress ye yanneegambidde yennyini ti ye yamumu, ate nga yabigamba dda ne mukyala wange Martha. Ate ne Apollo agamba nti mwabye omwana we. Officer. Nkubiddeko wali ku musawo wange. Nangamba omukyala ono tumutwale mu ddwaliro. Ye tagenda kusobola kujja mangu. Martha, oyo suspect, oyo omukazi adde engulu essaawa yonna, yeetaaga kumukwata atubuulire omwana gye yamutadde ate gwatusaba. Olwo bw'atadda ngulu. Nze bino ndaba ng'ebiri serious. Jordan, nze saga kwongerako bizibu bye nnina bimala. Ate si twandimututte mu ddwaliro ne tumugenderako. Bw'atereera, then we can arrest her. But we cannot arrest someone who is unconscious. No, we can't. Ate ono Aliwa. oyo omusomesa teacher. Martha, abo abantu bakolagana bombiriri. Ko wamuyise wano? Nedda. Kati olowooza ategedde atya gye tuli? Ase kukola ki? Bannange, abo abakazi bombiriri kino ekintu bakirimu. Era balabika bali mukubaako kye bateteekanya kutujjamu ku ssente. Ate nga singa tetukikola kati tetujja sobola kukikola. Oyo yagaba omwana wuyo waali wano. N'oli gwe yamuwa waali wano ku poliisi. Tubakwate, tubagalire babeere munda. Byonna ebinaddira tunaabiraba nga bali mu ki? Munda. Jordan. Tukole bwe tuti. Tufune emmotoka. Tuzoona omulwadde ngende naye mu ddwaliro. Then kati gwosigale ku ono. Olaba otya? Nyabo, koma wano. Anti mbadde nfunyemu emergency. Koma wano, tulina bye tulina okwogerako. Tuyingire munda. Banne nze kanfune emmotoka tutwale omuntu mu ddwaliro. Anti tusobola omukubira ku lunaku lwe tuba tupulaninze lwennyini. Ne tumukubira nga Mr. Jordan waali. Ne mukubira oli ne mugamba ti Mr. Jordan akuyita. Kati bw'atuuka ate n'atuukira mu surprise. Anti era osobola omukubirako nagamba tajja sobola ali busy. Ajja kujja enkya. Ng'ate ku ffenna tewali amanyi waali. So ng'ate singa tukiwaamu time
ne tusooka tumanye watuufu wa waali. Omu ku ffe aba asobola okugenda n'amuleetako olwo. Kituufu nnyo naye tugenda kikola tutya? Gwe engeri gy'otamukubirangako ayinza okuba talina nnamba yo. Era tagirina. Kirungi. Kati ky'oba okola mukubireko omugambe ky'olina kye weetaaga omugamba kikwatagana ku Uncle Jordan ne Vanessa. Kiwajja tulagirira waali. Musa, ate oyagala mukyankalanya bukyankalanya? No, Vanessa, y'ensonga yokka eyinza okumukkirizisa otusisinkana. Kati bwe mukubira mugambe ensaani. Gwe tofaayo mugamba amazima. Kuba ebyamunyiza byali wano mu office, right? Yes. Yeah. Kati bw'anaamanya nti yeggwe, obviously agenda kulowooza olina ky'omanyi. Ekijja omusikiriza okusisinkana. Naye ky'oba okola, gwe tomugamba nti ajje wano. Gwe mugamba oyagala musisinkana waali. Tusobole omanya watuufu w'abeera. Ate ekyo wamma kijja kukola. Kati bw'ogenda okwogera naye, mubuzeebuze omanye colours ki z'asinga okwagala. Ze tuba tutimba ku pate. Kati ate wannambuza ku bikwata ku Mr. Jordan naawe olwo ngenda mugamba ntya? Osobola omugamba nti nawe bwe walaba nga baluddeyo nnyo mu woofiisi n'otyamu oba okiraba. Naye Musa, oyagala kunkyayisa mukazi? Ate n'ekirala we yali waneeni olunaku lwasemba okujja wano yali munyiivu nnyo n'ambuuza essaawa z'omalayo mu ofiisi ye. Sisuubira nti tekigenda kukola tuyiye ekirala. Kyawe tekijja kukola tuyiye ekirala. Sikugende kwa buli ngenda kuyita. Kati ono kiki kyamuviiriddeko okuzirika? Dokita, oyo gw'olaba abadde agudde mu bulago. Kiki? Abula mulalu. Kubanga alina yeepangulula aleekaana bannange. Abadde agudde mu bulago nga ntuga n'amaanyi. Olugize n'avaako yekka na yekka. Kyokka olubadde okuyimuka agudde bugweri. Wuuyo nakati tannadda ngulu. Naye kasita ekirungi mumwanguyidde. Kati katandika okumujjanjaba. Kajja kuba fine. Naye dokita, okimanyi kyewayogerako kituufu? Ekyaki? Ali sirias asaba mwana we. Naye alaga tamanyi mwana gy'ali. Dokita, wabula bwadde engulu. Njagala tugende ffenna. Oleko ky'onyambako. Njagala omukazi oyo ayogerewo omwana waali. Kubanga nange neebuuzaamu bwe biba bituufu nga tamanyi mwana gy'ali, olwo omwana aba aliwa. Kale, kati katandika omujjanjabako. Kati gwogera ogendako wabweru. Ngenda kuba nkuyita. Oba nze kennyini nja kujja. Okay, dokita.
Nze liye wano ku Jolis International ku office ya Mr. Jordan. Oh, okay. Liyo obadde ogamba ki? Kyembadde nkugamba. Mr. Jordan alina ebintu by'abadde ampadde nti mbikuleetereko. Naye akyamazima simanyi awatuufu w'oli. Jordan? Yennyabo. Mpozi n'ekirala kyembadde njagala okugamba. Ate njagala kugamba ebikwatagana ku Mr. Jordan. N'oli omuwala gw'ambuuzako omulundi gwasembayo okujja. Kati nga nkyalinamu ebintawaanya. Ndi mu ddwaliro. Mu ddwaliro? Waliwo obuzibu, Madam Martha? Nedda, si kyamaanyi. It's personal. Ekitegeeza leero sigenda kulaba. Olabye otya bwe tubyogerera wano ku ssimu, kubanga obudde bwange buzibuzibu, sirina bungi. Kati ndowooza kankulabe enkya. Okay, kale. Oli ludda wa? Ngenda kusangawo olunaku lw'enkya. I'm not so sure wawe naabeera naye oyinza okunsanga Kakiri. Yes, kati awo ojja kunkubirako ng'ojja nkubuulire we naabeera. Anyway, kati kankubire, ngenda kubira Mr. Jordan mugambe nti toli fine, oli mulwadde, oli mu ddwaliro. Ebintu sisobodde bireeta leero, tingenda kujjaeyo enkya. Akimanyi nti ndi mu ddwaliro? Wabadde wamugambye? Nedda. Mbadde naye eddakiika nga 3 emabega. Neerinda Kolia. Olinga nga nzigyamu information. Ontadde ku loudspeaker? Essimu teri mu loudspeaker. Jordan wali awo? Owulira bubi Mr. Jordan taliiwo, niwo nzekka. Ani gw'oli naye awo? Mulowooza omukyala tatutegedde. Obwedda njagala bagamba. Obadde oyogera osikattira wenna nga toli confident. Tembe nze kennyini mbadde nsobola okitegeera nti olina ky'obala. N'ekirala nabagambye essimu temugiteeka mu lawudi. Essimu eri mu lawudi eba ewaawaala. Era omuntu yenna ng'akozesa nnyo essimu kyangu nnyo kutegeera essimu eri mu lawudi. Kati awo tugenda kikola tutya? Kati nze we binsoberedde kyati babadde bonna sibitegeera. Ebyo bituufu tebitegeeka naye tulina okunoonya engeri y'omufunamu madamu mata. Era bwe sooka olindeko. Waliwo bw'ayogeredde Kakiri. Ye Kakiri waliyo ki? Bizibuzibu. Oba gye yadda, oba gy'akolera kati. Naye kati bwe babanga babadde bonna, kitegeeza nti waliwo be basotinze out. Tugira tulindako tulabe. Kati baba beesotinze out. Bandibadde bagenda bonna mu ddwaliro. Bwe baba baddiŋŋanye, Uncle Jordan tayinza leka Auntie Martha agenda yekka mu ddwaliro. Kati awo wembuuliza tukole ki? Conclusion ki gye tujja nayo?
olina owulira otya muli kati? Ndi bulungi ssebo. Obadde weeraliikiriza abantu bangambye otabuseeyo n'ogwa omuntu mu bulago obadde. Naye kansubire oli fine si kyo? Ndi fine ssebo. Nze tombwambulako si kyo wamma? Iye. Kale kanzije. naye oba ayinza kuba nga abadde ayagala ki? Sengole omulwadde waffe. Azuukuse. Azuukuse?